Hallelujah. Simanyi lwaki Fred esembyeyo. Yesu yebaziwe. Obujulizi. Banaye twebaza Mukama. Twebaza Mukama atufudde ensonga. Oyo musumba Henry mukwano gwange is a billionaire. Naye simusaba mukwano gwange nnyo era muzeya twa babiri. Naye mbadde njagala kino kyobofunamu. Oba ni mukwano gwo nga mugagga. Tomusaba yadde 10. Nani musabeke yadde 10? Just learn from him. Are you together? That's the only thing that's going to keep your relationship with someone. Kati gwo muntu bomulaba mu bintu ogenda kuluzinga focus Katonda. Omusumba wano nomutegera bulungi kamba bulire kyagamba mu bufunze. Okusabiriza kugenda kugobako emikwano. Exactly. Anyway, nkifunziza. Ye tata. Kingambira abantu basatu. Okusabiriza kugenda kugobako emikwano. Niwe mbasina yadde 10 beerawo Katonda agenda kukuyisaawo. Ndi musajja mulangira. Naye okubeera omulangira kikufula nti nno buli kimu oli mulangira. Embeera esobola okukwata ng'oli mulangira mu bwakabaka bwa Katonda. Omusajja gwange si gwe guli ogwe mulangira mwennyini. Osibuka wa? Musekabaka Kigalidambwe. Tambula ng'omuganda yita wano. Yita wano tulabe. No, to cut the long story short. So, sometimes we're losing muzadde naddala tugeze omusajja. Ate nga they separated with your mom. Obulamu busobola okufuuka obuzibu. So natandika nze okulaba obulamu nga buzibu. Muzeeyi wange yafa. Kwa muzeeyi wange nze asembayo naye nga njagala nnyo naye nga simanyi lwaki njagala nnyo. Kati lumu mba ntambula ne baŋŋamba yasamya akamwako ngenda okukwasama wendi nga kuliko ebintu bya black ne baŋŋamba nti buli muntu aba ne maaka eyo kiba eva tebazaalibwa bangi nga bagina eba kiri divine kuva wa Katonda. Oba oyagalwa nnyo naye abala bajja kuba tebakwagala. Oba nange njirina. If you have that mark on your tongue, just know that it is a gift from God, but just keep watching, okay? So, muzeeyi wafa, obulamu ne butandika ottabuka. Kuva primary, nze nsomedde ku magezi. Ndi musajja mugezi so olw'okwewaana nalwo ekisa kya Katonda. Naye embeera nga yakutabukidde n'amagezi gasobola okukubula mu mutwe. N'otunula olupapula ne bigaana. Kuva P4 nga nze akulembera paka P7. Nze nsomedde bwereere kuva primary paka senior 6. Kati awo muzeeyi waafa senior kati nyingira primary muzeeyi ng'afudde. Kati omusajja we naalya muzeeyi Ssennyonje yajja ku ssomero for some functions nangamba n'omwana mutwala. Nantwala nanteka mu ssomero, one of the best schools. That's why I speak English. From the very poor family. I also speak English. To one of the most expensive schools whereby every Sunday you eat chicken. Kati omusajja nanjagala nnyo. Awondese. Omusajja nanjagala nnyo nenkola bulungi. Points zange nasomera mu UPE nefuna 9, then senior 4 nefuna 19. Kati senior 5, senior 4 gena mu senior 5 awo ne wajjawo obujja. Kati bano abalinga ba caretakers ne bafuna obujja. Abaana baabwe nga batabitegeera naye nga nze ndi sharp. Kati ne bagaana okurenewinga basalo yange. Awo obulamu butandika ottabuka. Nengenda mu office ya muzeeyi Ssennyonjo n'angamba, no, I want your guardian. If you don't come with your guardian, don't come to my office again. Awo bidaatabukira. Kati ne nagamba ne bagaana ogendayo okurenewinga basalo. Awo obulamu ne butabuka. Naye nga nakoze bulungi sinyafo. Kati muganda wange aba ayita nasanga ono musajja mwami oli ow'emukono Ssenyonga Muyanja. Nafuna muguliriza n'agamba, I'm going to pay for, he's going to study for free. He gave me a bursary also up to senior 6.
So you can study for free using your head. Naye nga requirements tezijja. Nali mugezi nenkola PEM nentuuka mu senior 5 nga ngenda mu senior 6 PEM neetabuka nga nga kati yampa half bursary nga balina osasulayo ko ka sente nenga tebagala sasula nga muganda we yakusasulira olumu mama nansasulirako ne kati mama nalwala ne pressure. Mama yalwala pressure n'agamba ngenda bakola ntya kati nengamba muganda wange katulwane male senior 6 naye tumala senior 6 sigenda kuddamu kusoma before we kill this woman completely. Kubanga mama yewolanga loan nga tabagamba mugenda okuddamu bawira nga agamba mama mwali ne mu ddwaliro kati ate nga mulina onnoonya mujje mama mu ddwaliro kati tugamba before we kill this woman completely, let us stop here, then we shall keep on going. So kati ebintu nebitabuka nga every week olina okudda waka kati osoma kye bayita pure math. You know pure math? Pure math bibuuze nze kati ogenda okuddayo nga basomye integration, differentiation tobirina, basomye electricity tobitegeera, nga talina asobola bikunnyonnyola. Ebintu nebitabukira ddala kozi senior 5 and 6 woba missing classes era omwana omu advising senior 5 and 6 if you miss classes you will not manage. You know it because they are very too short years but a very wide volume of books which you have to complete. Ate ng'ebisingo ebimu na byesomesa kati ne tugamba no kati kachapula y'okusoma twebaza Mukama tusomyeko paka awo kati PEM era sagikola bulungi. Just imagine nga after every 2 weeks you are home ogenda okuddayo nga bayongeddeko kati ebintu nebitabuka kati wengambye nti niwobanga oli mugezi ebintu ngibeera nga yatabuse obwongo busobola ottabuka nga tokyakwata obeera mu kilasi basomesa olowooza ngenda kuddayo waka terina school fees. You become hectic in the head. Naye lumumba ndi mu dormitory omanyi fa abaana abalenzi abamu bakukusa obuleediyo kati abaana bakukusa akaleediyo kati nga mu dormitory yafe abalenzi mulimu abaana abalokole naye bakukusa akaleediyo naye kale akaleediyo nze bakakukusiza nze oba bakaleeta batya nange simanyi kati nga ekiro ku Dembe FM musumba abeerako nga tetunakola soluti kati nga basooka ne bakuba omuziki awo kati nga abaana abalenzi bagala muziki omuziki we guggwa nga kuddako muzeeyi. Haleluya. Naye nga akaleediyo bakakukusa naye nga oluma oteekako omuziki nga bagenda balokinga eri ka gate wadde ntasobola kujja eno okubalaba kati ffe tuba twebase kati nga nze nebaka mangu nali stressed nebaka mangu naye kiro saa mukaaga nga mba nzuukuse tuvaamu saawa 3:30 ina mu dormitory kati bali babeeri mu byabwe nga sina I don't have any interest in anything of the world because I was strictly focused on my future because my dad was a builder and me I wanted to be an engineer. But I thank God that I'm an engineer of souls in Jesus' name. Hallelujah. So mbandi awo ekiro sawa mukaaga muze yajjako wajjanga kusawa mukaaga ne bataka enjiri kati nze atakusawa mukaaga nga bwenzuukuka nentunula nendowooza kati bali bamala okuba omuziki ne beebaka neredio nesigala nga kweri kati nenzuukuka nesako muzeeyi ng'ayogera nga muzeeyi ayogera ddala obulamu ng'obwange alinga taata wange yafa naye nga mpulanga taata wange ali mu kaleediyo someone speaking like my dad, the language that niwe biganye nange sasoma nga wagamba niwe biganye ojja kuwangula kati nga wateekamu obusesasesaawo nange ntandika okufuna kamwenyu abadde taseka kati nasemba naye atuze abalokoka nange nenja kutula mu magezi nene ngamba naye kakati ngenda tandikira eri bamumanyi mu Church of Uganda cause muzeeyi yali untraining nzenga muzeeyi tasaba naye nga kusanda agala ogende ku church era newe yafa ebintu bye basooka okumpa muze bye nasikira bampa enjatula yali yalinanga yajugula n'ebirala lalaawo
So nempuliriza muzeeyi kati kusomera waliyo scripture union nga tugiyita Christ Ambassadors Club ku St. John's esese Mukono. Christ Ambassadors Club kati nempulira nga mulimu abalokole nange nengenda nenjoyininga cause bw'obanga oli serious enjiri ya muzeeyi ogiwuliza omulundi gumu, it is a trigger in your life. Hallelujah. If I don't know whether you can understand spiritual language, that we preachers of the gospel, we have a spiritual tongue which goes deep into your spirit and it divides the darkness from the light. And if your eyes are opened up spiritually, you begin to follow the light. Hallelujah. When you begin to follow the light, you cannot be the same again. They will not understand you. No one can understand you. But you'll just be like a wind coming from no direction they see, but also going from another direction in which you also don't know. But God knows. Hallelujah. So nempuliza muzeeyi kane mwaba bana ba Scripture Union mwalimu abamwe nga bamanyi muzeeyi kwa bali balokole. So nenyingira Christ Ambassador mpola mpola magezi nentuule emabega. Kati papa waffe n'atubulira enjiri. Kati mbamva ku ssomero nzijja nsanga muganda wange nga yalokoka. Muganda wange yalokoka nga naye embeera yamutabukira kuba twava lumu twatweteesezza we tumaliriza tubiveeyo, kati yasooka n'abivaako kati ng'asabira Bati Valley. Lumu yajja ku ssomero ng'asiibye empale yonna ng'eguddemu naye nga alina akatabo ka vision book naye ng'omuntu ajja okukyera naye nga talina kyakuleetedde. Naye n'agamba tuli mu kusaba nakusiibira nsoose ku Bati Valley. Naye saala ekola mpulira nga waliwo ekikutuka. Zikubire Yesu waggulu. What a wonderful Friday. Eno ye Friday esembayo mu 2024. Eddako ojja kukwata akazindaalo. Abaluganda kati ate ffe abalangira ebyaffe bizibumu. Ebintu biri ebyo bye bakola. Ebyokutula biweerawerako. If you're a prince, I got a deliverance, then the voice of God told me, now I've made you a prince in the kingdom of God, not a prince in the world. Muzeeyi doesn't know me. I don't know him, but I'm sure he has visited some of you spiritually. Are you together? So then Muzeeyi appeared to me and anointed me spiritually. Then their power came upon me. Since then I've been moving in power. Hallelujah. I've been moving in power. So, to cut the long story short, my brother then came and visited me. He encouraged me. He was born again. Then, yali asoma bya makanika, neta manage yabisuula. Kano namuwa business endala. Kati naye kati ali bulungi. Naye yasimuluka naye nalaba ku Deliverance ye. Nali waka nga nkomyewo kusomera otusula waka. Wonna wafunda. Kati n'ataako enjiri. Kati mutaako enjiri ne yeebakiriza. We yeebakiriza. Nagenda okuddamu kulaba nga ali ku kitanda ali mu kuleekaana. Kati nga muzeeyi n'asaba. Waliwo essaala eri strange muzeeyi gye yasabanga. Kati nga lwa muganda wange nga yeegolodde alinga omusota. N'awogana. N'agwa eri. N'agamba bannaaye, kyembaddeko musumba buli gyayongedde osaba waliwo ekibadde ekisota ekijja okummira. Naye Mukama n'akyokya n'akijjawo. N'agamba kati afterwards akakazi akadde ne kajja ne kamugamba, naawe ogenze. From that day onwards muganda wange n'afuna deliverance. N'akeewa kagende mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaaleti. Tosala mwaka na mizimu. Kati nga abalangira wali agasota. So I experienced that from my brother. He got a deliverance. He's doing well in the business. Amen. Hallelujah. So kati nange ne wenava ku ssomero ne mugamba njagala ontwale wa musumba ntwala. Naye nga ndi genda musinya 6 awo naye ebintu bizibu nnyo ntwala. Kati nga njoyinize Christ Ambassador naye nga tamanyi na bwani yanjatuza obulokozi mu kiro. Kati nensoma nga ninamu essuubi eryo
nenga olwedde bandeka dda obwongo baali babuleka dda. Si buli mwana atula mu kirasi nti aba ategeera. Are you getting something? And if you are not concentrated upstairs, you will not get anything. Abaana abasinga bagwa ebibuuzo abatali concentrated. Are you together? And if you miss one step when they are teaching, you can never get that one again. Hallelujah. So, mugana genda ndita ku Bat Valley. Netujja, netusaba mu lunch hour. Newe natuka ku Bat Valley nentunulira abantu nga bangi. Nasoka nenyimira eno nga ku madaala waggulu. Naye nga ndi mutoni n'akabbaga kange kalimu ebitabo. Nengamba naye abantu bano bonna basiru. Nengamba abantu bano bonna basiru. Jukira kusomerwa lye ebibozibozi. The top 10 Illuminati pastors in Uganda. Pastor Bujingo the first. You know those stories, eh? Mubera kusomera eyo abana ebibozibozi. The first 10 Illuminati pastors. Nga Pastor Bujingo is the first. Kane bazaawo kawa balala n'abalala. Kati ngera nawe ogendayo. Twagala kusembera na nnyo yali. Toto bakuminatinga. Naye ogenda otuukayo ng'omusajja ebintu byayogera is preaching scriptures. Ng'omaze mu Church of Uganda oyagala nakukaddwa kufuna nvi tolina ky'omanyi naye ogenda olaba eno nga they are speaking Bible. I've ever asked you a question that in those religions there are some scriptures which they do not read. When Jesus said that go into the world and preach the gospel to every creature. In my name we shall cast these signs before those who believe. You have believed in Anglicanism or Catholicism from your birth, but there is no single sign that you are manifesting in your life. What kind of sickness is that? Are you getting something? So there are some scriptures which they do not preach. If you just wake up and realize, so I began to ask myself questions. They teach us this, but when is it manifesting? Hallelujah. They will cast out demons. They will speak in tongues. They will drink things which are dead. They will not be hurt by anything. Hallelujah. So, nengenda nga nsoma, mzeyi nga nsomesa, nga njiga. Mukama nanyamba ne mmalako. Nebaza Mukama. Sagwa nero akumanti bw'oba badde mugezi results zo wezijjanga tuperforminze bulungi oba olabanga atayise. Hallelujah. Kane tulaba ne muganda ne tugamba nti nga mama ffe tetumuse ebyokusoma tusoke tubiteeke ku bali. Ne tukola decision. Ne tugamba nti tugenda kukola ebintu bibiri. Tugenda kusaba nnyo, tugenda kukola nnyo. Two things. Okiwulidde? Tugenda kusaba nnyo, tugenda kukola nnyo. Are you together? Nenga we are just kids. Kane batandika otuvuma ne bagamba mmwe mufa tetugenda kubaziika mu kijja kiwaffe. Ne mugamba naye omuntu oba afudde oba ogenze. Omulambo oba bagutadde awe muzeyi n'akibulira nako. Ti omulambo oba bagutadde awo kawoli zigulye. Ne mugamba naye nze sidda mabega. Tetudda mabega. Because if you are dead, you are dead. Even a king who has been buried in a very nice tomb is dead. The Bible says that a living dog is better than a dead lion. So you can be like a lion when you are dead, but a living dog is better than you. If you are dead, you are dead. But the bad thing is, where have you gone? Because this life will just change. Amen. So, mutandise okukola nga bamusaba. Yeah, tusalako okukola nga tusaba. Muganda nge nakiselinga mu business kati nze ngenda ku nga omulimu oguliwo mu kimanya bavuka ku poota. N'empoota naye nga opoota ojja ku church. Poota ojja ku church. Kati jjajja wange lumu nampita n'angamba naye muzzukulu. Kwa jjajja wange ng'avuga kiroole n'agamba muzzukulu enkyakira ku makya nkwagala ku paaka ya musenyu.
sikwagalawo wano eno. Kati nga Katonda kwa development by commands akutekinga different steps nagamba sikwagala wano nengenda eri kati nagenda yokupaaka ne bankubako meeting ne bangamba gwani akulese kati muzeeyi jjajja najja n'abagamba ono temugeza ne mwogerako ekigambo n'eki mumuleke akole atasasula yadde 10 kuba yali vice chairman nentika omusenyu tukiyita kukuba lubano olubango tika omusenyu ngenda nga wojja tujja wano wetujja tusaba. So okubazeeka katono eri mu scripture union bannonda nembera leader kati mukubeera leader nensabisa abaana nembasabisa with other leaders. Era wano mu worship team waliwo muwala wange bamuyita there is Evelyn. Kati Evelyn yajja wano nandaba natandika okumpita pastor nemugamba togeza n'obimpita wano pastor nze siri musumba wa wano biri byakomere ku ssomero tondetera bizibu ebintu bya kanisa mbimanyi bakuyita pastor ne bagamba wakoze kanisa eyo nembera wano kati papa waffe era atugambye nga tuva ku ssomero nagamba mba muva ku ssomero nga mubadde strong making sure strong. Yeah, nti remain strong. Nagamba this is one of the points that is going to make you strong. Go outside from school, look for a church that your heart desires. Nature nagamba nti fuba nnyo okulaba ng'oyingira mu buweereza so that you keep the fire burning. Kati we najja wano ng'eri obadde pastor kati ng'eno olina okuba asha ne teri yakimanya ne tuyingira 2017 okubeera ba asha humbly nga oteekayo tugenda. People have been seeing me. No fighting everybody. Don't fight in the ministry. God is the one who uplifts the humble and puts down the proud. Be proud, you remain where you are there. Are you getting something? Be humble, they put you there. So, nenkola mu different positions, nembeerako mu tent, nengendako mu security, neva mu security, nembeerako mu toilet, neva mu toilet, nebatwala mu Sunday school. Ate ne mu Sunday school okuntwalayo. Yali agenda okubuulirayo teyaliyo ne bagamba jangu abaana obabuuzeeyo katono nnyo maloddeyo. When I talk to them, abaana bennyini be baalumbe yali akulira Sunday school ne bagamba oli teacher akomewo yabaabirawo oli adda tusomesa tadda. Kyokka nga abadde basomesa is a graduate from Kyambogo. Me a senior 6 graduate. So ne bampitayo. Senior 6 mayita ba graduate era. Yes, you have graduated. Okay. So ne mbeereyo paka ne banfula ne leader mu Sunday school. Wamma ne nasali baji graduating. So nenkola nga bwensaba. Nenkola nga bwensaba ate nga bwempeereza. Nga tosabiriza kintu na kimu. Tosabiriza kintu na kimu. Naye nalindi awo muzeeyi n'abuligamba bw'obeera wano myaka 2-3 tolina kyolaba va wano sina mafuta go. Ogolaba omazeewo gumu 2-3 tobira wano ga naye ng'ate owulira ekigambo kyabulira kikyo. Ogamba nze sijja bifaako kansigale nga nsaba kasa muzeeyi tandaba. Ng'omanyi sikulaba. Waliwo yeekweka kwekoloza sikulaba. Kasa muzeeyi tandaba. Munnaye gye nali ku park ne njiga emmotoka. My things have been so spiritual. There are people here who are going to be taught spiritually by God. Katonda oyandaga mu kwolesebwa nga nvuga emmotoka. 1 week yenze kupaka omuntu yayiga emmotoka mu speed. 1 week. Ate nga sigenze mu driving school nga njize hands on lorry. 1 week. But after driving it in the spiritual world, in the physical it was just a walkover. Muna nenfuna nenjige emmotoka. Nenfuna permit. We mala funa permit. Mu season eri gye bayitanga season 2 enjiri. We nafunira permit. Balaluke season 2. Awo. Season 2. Nenfuna nengenda ku season nange 2. Nenfuna permit. We nafuna permit. Nenfuna emmotoka gye natandika kuvuga. Iranga nzija night prayer any free time, let me tell you, any free time you get, come into the house of God. Are you together? Any free time you get, come into the house of God. Because God is the one who has plans for you. So I worked. Nenfuna okusomezebwa banjere goli nagamba gwe oli wano bujingo takumanyi
okanda kagendeyo osombye obusente bolaba wootunula tolina kyede kiweyongerako gwe bugingo waali kutegera neyogerako naye nange njalokoka naye kati nga siga nti just oli naye by mistake naye nga muweereza mwenna. Give the Lord my hands of praise. So kati abagireganga, let them come and get saved. Is my dad. I don't even miss my dad who died, for sure. He doesn't know me. But I know his background because he always tells us that, okay? So, nengendanga, you have to be with a mentor. Ebigambo babikaawa oba biwooma gwe sigala nga mentor wo. Wakuvuma leero ntajja kugamba ekyamagezi. Wagamba ekyamagezi enkya leero ajja kukuvuma. Gwe ng'otereeza, don't quarrel with your mentor. And learn to respect. Okay? Era nze nsaasira nnyo abavuma abawuliriza ba Mukama. This is a generation whereby everyone is free to open up his mouth against any man of God. They are going to die like rats. Just keep quiet. They are going to fail. Die like rats. Miserable. They are going to be of all men the most miserable. If not them, their generations. Leave judgment of God or with his men of God. Is that who chose them? He will judge them. Oba Pentagon tezimbibwa gwe kasita Katonda akuzimba. In fact, woba wayo sente obaza Pentagon owayo ng'olina essala gy'osabirako Mukama nteekayo akasente kano ne nange ngulira ettaka nange nzimbira kati bw'obanga gwe obirabe Katonda abikkolera kiba kitegeeza essalayo yagiddamu. Don't waste time with those ones. Gwe kasola banga you are moving, you are walking with God. Leave them. In fact, they are trying to block your blessing to go to another level. They are blocking your next blessing to another level. Keep quiet. Leave them. Leave them alone. You started this journey alone. They were not there. Now you want to walk with them. Enoch walked with God alone for 300 years. For you have just walked with God 2 months. You are hearing words. You are running out of your race. Stop that. Walk using your spiritual ears and eyes. I've got all this from here. Let me tell you something. There are different ministers of God, but you can find someone who is only majoring in the prosperity gospel. But thank God that we have a pastor who is full of all things. If you don't get something spiritually, you get something mentally. If you don't get something mentally, you get something physically. If you don't get something physically, you get something anywhere in your area. Hallelujah. Anyway, let us summarize. Let me summarize. Muna inenkola, nefuna permit, nevuga lole. Wenvuga lole, Mukama nanyamba nengula ettaka. Ayagala ettaka yongeramu engalo n'akalulu. Oyagala ettaka. Making sure nti oziba amatu eri abasiru. Ng'emirimu gya Katonda gikyakolebwa ku ttaka lye. Obeeko omulimu gwe weesibako, you invest in here. Okyagala ettaka? Okyagala ennyumba? Emirimu gya Katonda nga kikyakolebwa ku ttaka. Time is going to come when there are no works being done here. Ng'olina kunoonya wa wotapingira omukisa. Ekyo tukitwala mu linnya erya Yesu. Akyogera musumba mu house of prayer. Ekiseera kijja kutuuka nga tolina ky'osondera wano. Are you getting something? Pentagon bweggwa, parking yaggwa, okujjako gama tugenda mu njiri. Naye n'ekirabo n'ekibu ky'ekumi ekiba kiva mu bantu abaliwo. Kiba kimala kati nga gw'obuuza nsonde ku ki? Oli namukisa ali mu biro by'okusonda. Are you getting something? As God is doing works here,
walk and work with God. Don't work with fools. Fools, whatever, only what they have is foolishness to offer you. Ababiwulira bw'owulira olulimi lukyuse baba tebagamba ggwe nannyini lulimi olwo gwe baba bagamba. Nange ndi mubuulizi wa Luganda naye olumu owulira nga nkyusiza wabawo nannyini kigambo. Kino si kisaawe kya mupiira wano waggulu wano waggulu waliwo ekisa ekirala tewali asobola kumisinga kigambo kye waggulu wano. Hallelujah. Munayina enkola ettaka oliguze. Ttaka ndiguze. Kati this year I built my house in 1 week. 1 week I built my house. I think on, was it 25th? I brought a bottle of anointing oil that I'm going to roof. Yes. And my roofing is happening miraculously. Why? My boss wange gwe nkolera yankubira essimu nga mulwadde nga maze ebbanga simulaba. Cause sentence nzikola nga nziteeka ku account obanga mwesigwa. Ate kalwa nampa boss omulungi. Agamba sente eziba ziganye cause is Anasha here, you know Mzee Stanley, Mzee you know him. He's my boss. And we used to work with him at the park. Yakukwasa tipa gojitu oteekayo butesisi. Exactly. Naye emmotoka ye ngivuze emyaka 2 teyina kizibu kyerina endala z'abalala zonna zifudde nze Katonda yange agikuumye. Mala omwaka mulamba nga sigikanise nako nga tekutudde yadde ku Springs simanya biki nga teyabise na ku mupiira. But I'm a pastor here, anointed pastor. But working. Are you together? So, nampita ogenda ko. You do God's work, he does your work. Exactly. Kati muzeyi nampita nangamba mwana wange ndi mulwadde mukongo gulu kumuluma. Namba mbadde nkusaba ojje tusabireko wamu kuba sikyasobola genda ku church. Nengenda ne musabira. We namusabira Mukama nakola ebyekisa. Mukama namusimulula kati atambula. Not so? So then he told me that when ali musabira Katonda namugamba yali alina amabaati mu store. Nagamba mbaati awo gawo omwana oyo. Ennyumba neekomerwa mu ngeri ya kyamagero. Nze nali ngenda na plans ekiteekako mabaati just usual. Omanyi ng'ozimba ennyumba esooka oyagala ekyo kikutule mu family. Muzeeyi wange yafa tazimbye. Omulangira. Naye ng'anywa omwenge. Naye nasaamuka ne ngamba gwonna gwe nandinywedde yagunywera. Zikubire Yesu okisindika n'okirekera omugenzi. So salabako ku ttaka lyali aguze okujjako ettaka ly'ekikali bakayanira. Kati recent baatuza meeting ekyane mbagamba nze sina kyenjagala ku kyakikana eki nga muzeeyi bwe yatugamba. Sina kyenjagala ku kyakikana eki. You have to start. Katonda agenda kumpa ebyange. So Mukama nampa ploti nenjizimbamu. Kati amabaati ge nali nsuubira gali usual. Omanyi omuntu okuwa amabaati nga kategula. Wandizikubye. Ate n'ekyalo ekisinga obukulu nga n'omuzimbi namba y'amabaati ge yansaba exactly ge gaali mu store ya muzeeyi. Katonda agenda kukola ekintu nga kifitingawo. Those are no biology. There's what you call a substrate which fits in the subsection. Leta akazindalo kange tuwe wana. Banai. Bayite. So mpita abantu bonna ab'ekira ab'ebulindo. Yesterday nabadde ngenzekeyo side z'ebusogo okulaba mama wange. Nadde ngenda ne bangamba bane tusatu tusabidde. Ne bakuŋŋaana ne mbasabira Mukama n'akola ebyekisa n'abasimulula. Yesterday namulabye ku just one day only nageze ku macha ne nvayo olw'eggulu. So n'ab'ebusoga ayiganga musta magamaga ab'eno nyenga ku Nile
na bonna abaveeyo mama gyazaalibwa mwenna mbayita mu vision mu vision night. Let me tell you something, another thing. Nina ebitabo webiti obiranga organized. Nze mu nyumba yange, let me tell you this, sina TV, sina radio. I'm focused on the work of God and my work. Ebyo bijja kugenda mu nyumba gye nzimbye mu muzigo tebijja vaamu. Radio giwulirira ku kasimu. Akasimu kange ke ka radio, akasimu ya smart ye TV. Biri ebirala saagala. Wa downloading a short media app. Nfuna live. Obanga ne program y'obulamu ng'egyagala butambulemu. Kati essimu ogitapingamu ky'oyagala kyokka. Naye oba ne TV osobosaako gu program ne gukulira program y'emisingi, ne gukulira program y'ebirala by'olina owuliriza by'olina okukola. Nosaako ebiboozibozi ebitakugasa nako. So when I enter my house, I've entered to read the word of God, understand it, and pray quietly. And that's why, spiritually, God has built me up to where you are seeing me. Any ambition needs preparation. Are you getting something? So, kati Mukama nkozemu omulimu, Mukama angaseeka abantu, angaseeka omukwano gwange, angaseeka abasumba bangi, mukwano gwange biliyoniya. Nenebaza Mukama nti wadde ngeri Katonda nga amukolera ngenda nga ankolera. Oyambuka mpola mpola. Tofuulafula njiri. Ng'olina akamere k'oyagala ew'omuntu mukwano gwo. Kye kituyambe kubanga tutambula ffenna for almost 4 years. Mbajjukiza okusabiriza kugenda kulemesa emikwano. Mukama abawe omukisa. God bless you mightily.